yo digide mwao digida kosi digida ani mandoga mukama nasumudide bagambye kusaba nakusala kaguwa mukulu mubwiza twenayo bantu bategeera kusala kaguwa. I want to congratulate you several. Congratulations. Bible egamba nti omusizi asiga afukirira, omulimi asiga era n'afukirira, naye Katonda yameza. Bantu bangi nnyo abakola n'okusinga ggwe ssebo. Bantu bangi nnyo abakeera n'okusinga ggwe. Omukisa Katonda yagugaba. Nange balamusiza baganda bange mwenna, bannamawulire mwenna, Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Temumuddamu. Amiina. Anyina akayimba akapya akagaa nti amavivi tegalimba tegalimba. Kale katusabe. Bwe kiba kiryoke ngenda kubatawaanya n'okubafukamiza. I think it's a good posture to say thank you, Lord. Ayi Katonda omwiza buli kintu, tufukamidde wano okusooka okwebaza ebirungi by'okoledde muganda waffe Don amanyiddwa nnyo nga Skype. Webale nnyo, olwaleero teyayise basamize ng'aggulawo ekizimbe kino, naye nze omu ku bayitiddwa okukola essaala okwebaza, kubanga omuntu bw'akulembeza Katonda n'ekkubo lye libeera golokofu. Tukweyanzizza nnyo ayi Katonda olw'aba celebrities bonna abali wano, baganda bange bonna n'abamawulire abali wano. Tumanyidde ddala tuwabeerayo abantu ab'obujja n'ab'ensaalwa. Kyobulaba olwaleero kino ekizimbe tukiggulawo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Tukweyanziza nnyo ayi Katonda nti omwana ono oba muto wange oba muganda wange yakeera ku makya n'afuna ekirowoozo. Ndengera bw'okituusiza wano olunaku olwaleero. Bangi nnyo batandika wano tebatuukawo, era nga bwe njogedde, a farmer can plant seeds, can water seeds, but only God makes the seed to grow. Era Bayibuli kyeba egamba nti abeetoobaze Katonda alibasitula era akkakkanya ab'amalala. Ayi Mukama olwaleero abalala basala enkoko, ne basala embuzi, ne bakwata omusaayi ne bagateeka mu bizimbe ebyo babeera bazimbye oba mmotoka ze baguze. Naye ffe olwaleero tuggulawo wano nga tetugenda kusala mbuzi wankwadde enkoko, wabula omusaayi gwo Yesu Kristo. Era Mukama ekyandeese wano okuggulawo ekizimbe kino n'essaala. Era tufukamidde gwe eri gwe ayi Katonda nnyini eggulu n'ensi, nga tukwegayirira nti ono mwana wa muntu azimbe kino, naye gwayinza okukikuuma, gwayinza omwongera emyaka emingi ennyo egy'omukisa. Tusabira abaana baffe abatera okuyita mu bitongole bwe biti ne bagenda ebweru, abamu ne bafuna emitawaana mingi nnyo, naye tusabira ekitongole kino Skype nti buli anaayita mu ngalo zaabwe aleme ofuna emitawaana. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, tuwonga era nsabye essaala kumpi ya ddakiika 3 nga tuwonga ekizimbe kino mu mikono gyo ayi Katonda. Tumanyidde ddala tebangi nnyo basiga ne batakungula, bangi nnyo beesunga ne batatuuka ku lunaku olwo. N'abaganda bagamba nti ky'otannalya tokyesunga. Kale ayi Katonda nkowoola eggulu nenkowoola Katonda wa Isaaka, Yakobo ne Ibulayimu nti omwana ono muganda wange ono Mukama waffe leero atuyise tusabe, era ekizimbe kino nange sikiggulawo we dedicate it in your mighty hands, O Lord. Eri ab'obujja n'ab'ensaalo, all the competitors and all those that may not be happy for this success. Ayi Mukama gwabateekawo engabo yo okumira eri eddogo, obujja n'essaala embi. Tusabye bino byonna nga tuwonga ekizimbe kino mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Abantu bonna ne baddamu nti Amiina. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Kati ngenda kusaba tugende wali